ebyobufuzi byaffe mu Uganda kampeyini zaggulwawo era zaatandika. Naye before nga situnagenda ku kampeyini nsaba nkuzeeko kati ninye emabega otunnyonnyole mwali bameka ku kifo kino era lwaki gwe wafuna kaadi? Ekifo kino mu ntandikwa nga tuli mu kaweefube w'okunoonya kaadi twali basatu. Omukyalo omu ye n'avaako n'adda ku muluka. Nensigalako n'omukyalo omulala tusigala babiri. Kati bwe twagenda mu vetting bakama baffe ne bawanze kaadi okujja okukiikirira ekitundu ekyo. Nabyo byalimu bino nti ground 60% n'ebibuuzo 40 nga bye twawulira ku babaka ba paalamenti. Exactly. Results mwazifuna? Results tebaazituwa. Naye ffe buli kaadi bwe zajja automatically omuntu kikuwa muli endowooza egamba nti yenze yasinze newankubadde Max sikoze eki sizirabyeko. Kati nze kale kaŋŋambe yagudde nkakasizaawa nti nze nagudde nga siina bukakafu bulaga nti Regius wano we yansinze nti ground yafunye 57 n'ebibuuzo n'afuna tugeza 39 nendaba mu butuufu nti omuntu yansinze. Anti kaakati onkulu Shafiiki engeri gye bali nti ebyaddala abantu babeera bangi, akakiiko kaffe kayinza obutasobola kuwa buli omu results ze, naye bwe batuula eyo ne basunsula ne bagamba nti ku kifo bwe kiti egindi ono ye yasinze, ku kifo bwe kiti egindi eyo ye yasinze, sanga babaako ne bye batunuulidde bo ng'abantu. Era ffe bye tutwalanga ffe kuba ffenna tubeerayo mu kaweefube nga tukola ki, nga tunoonya. Kati bwe bavayo ne bagamba ono yagenda otukiikirira baba n'ensonga zaabwe olumu ze tutasobola kukola ki, kutegeera. Abasinga bagamba kaadi mwazigula. Nze saagula kaadi, nze saagigula mpozi mu bitundu ebirala naye nze saagula kaadi. Tebansaba yadde 10. Sijjukira yadde muntu n'omu yangamba nti leetayo yadde 10 oba balabanga ebyaddala ffe tetuyina bakansala. Naye nze amazima nze tebampa, abalala be baasaba be bamanyi ababyogera, naye nze saawaayo yadde 10. Baasima busimi ne bampa kaadi eyo. Tuddeyo wali bwe mbadde ngenze kampeyini zaggulwawo nga 10 ez'abamemba ba paalamenti ne ba councillors, naye ate ez'obwa pulezidenti zo zaali zatandika dda mu Gwomwenda. Kampeyini zo zitambula zitya n'eza National Unity Platform okutwaliza awamu, kiki osobola okuzoogerako? Kati Shafiiki olabyeko okuva lwe baggulawo campaigns president yasookera Busoga, walaba ekyaliyo. Buli president waffe gy'abadde agenda mulabye yonna ekibaddeyo. Ate kyekiri kye naggambye nti gavumenti eriko tekyalina kyeyongerako, eyonoona bwonoonyi. Mpaayo districts eziwera 20 olwaleero nga president wamwe oyo aliko yazitabaddemu naawe n'olaba nga azitambuddemu. Neffe president waffe buli lunaku abeera mu field na buli gy'abeera olabye ki ekibaddeyo. Nze kampeyini zaffe njagala zoogerako bwe nti kampeyini za president ziraga mu lwatu bannayuganda ki ekigenda mu maaso. Buli munnayuganda yenna amanya atandika okukuba ateekeko galubindi abatalaba, batandika okulaba Uganda empya gye tuyogerako. Uganda empya ye Kyagulanyi, Uganda empya mugirabye buli wamu omusajja gy'ayise. Baali bagamba nti ekibiina kya National Unity Platform kiri best wano mu Buganda oba mu Central. Tunuulire ekyabadde Arua, tunuulire ekyabadde Arua. Mu butuufu oli ne bw'aba ayina mutima mubi gwenkana ki, akkirize nti Kyagulanyi yaani ye president, akkirize nti Kyagulanyi yekka yagenda okukyusa embeera eno embi eriwo, akkirize nti Kyagulanyi ye president owa generation yeno eriko, kati yategeera ebiriko, abalala tebabitegeera, bali tebakyamaakingirako ddala na generation yeno eriko. Eddembe ly'obuntu likwatiddwa litya? Luli twalaba aba National Unity Platform nga bakukkuluma nnyo poliisi
abantu ebasibye ebakubye sofa mu kampeyini zino eddembe ly'obuntu likwatiddwako litya muli basiimu tewali tiya gaasi kaakati nabo bakitegeera nti ebanaaleeta tiya gaasi ate kiina engeri gye kyongeramu abantu kati bakimanya ababakuumaddembe ti tiya gaasi abantu tebakyamutya twamufunira amagezi oba babawana bamuleete bakimanya nti twamufunira amagezi kati naye bamutukuba tetukyadduka luli bamutukubanga ne tubuna emiwapo olwaliro tewali akyadduka tiya gaasi kyova olaba era nabo tebakola ki tebamuleeta bagenda kubambula bwambuzi abaana baffe babambudde abaana baffe babakutte abaana baffe babatadde mu makomera nenze njagala tegeeza security yonna Uganda yonna okutwaliza wamu ne Masaka City gyendimu nti bannange buli kyokola kyonna kijja kumala kidde ne bwe kiriba tekikomyewo ku gwe kiriddira mu bazzukulu bo bakutte abaana baffe babatunuzzaamu ebissi babakutte babatadde mu makomera nze Shafiki we nakulira nga ndi muto buli we nasanganga omusibe ayambadde yero nga nziruka emisinde nga soyana kumuliraana nga mmanyi mukozi wa bikolobero be bakwata abaana be babbi be batemu be bakola ki olwaleero bwe nakula nze nakula kutuuka wano nali sigendangako mu prison yadde ku poliisi ntandise gendayo ku mulembe guno nga ndi mu National Unity Platform naye nga tubaddewo nga tujja tuwagira ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo naye nga tebasiba baana naye bwe nayingira National Unity Platform emyaka gino 5 gye emyaka gye nsoose okugenda mu prison batwalayo bannammwe nga naawe okimanyi tasobola kubba katambaala nga naawe okimanyi tasobola kuba muntu luyi nga naawe okimanyi ffenna nga tukimanyi tasobola kubbako muntu keziba ennusu 5 oba okiwulira naye bali mu kkomero olwaleero bambadde ye bagamba nti mukola effujjo mugenda mukola effujjo eyo yonna pulezidenti gy'agenda atambulira abantu mugenda mubamalako emirembe bafuutu soja bagenda bakola kibabba ebintu by'abandi babinyakula bakola effujjo ku bantu ab'ebibiina ebirala naye ate embooko tenyoose nga luli bwe yanyo eza allegations nze kati kankubuulire tewali kintu NUP kyegenda kukola abo boolaba bakisiime oba temuyina mpisa olaba muvumira abantu ku mutimbagano nti ate eno mu field gye mubeera kati ffe aba NUP ekintu ekikulembera Shafiki kankikugamba olwaleero ze mpisa abaana bafuutu soja bayina empisa Kyagulanyi jayogereyo olunaku lumu lwokka asinzira agambe nti mukole ku ffujjo oyagala ekyakikoleyo lunaku lumu baba baagala Kyagulanyi ataddewo embeera ey'obukkakkamu embeera gy'olabira ddala nga ya mirembe ayagala kukyusa ggwanga lino mu ddembe oba okiwulira naye bannange tusobeddwa tubuliddwako emirembe jjo nalabye ne Electoral Commission evaayo okugaba bannange Electoral Commission yagaba abasirikale oba abakuumi abamala ku President Kyagulanyi poliisi lekeraawo okwongerangako abasirikale bo muleke omusajja akole campaigns ze mu mirembe ye ayagala kukyusa ggwanga lino mu mirembe naye poliisi tetuganya poliisi ekutta abaana baffe bakwata enkya n'eggulo wano nawali naye ffe tusigadde tuli bagumu tubagamba nti ne bweneetukwata tegenda kutumalawo olwaleero ejja kukwata Regius omwana ajja sigalayo wansi ku ground ng'anoonya kati ekyo kyenjagala okugamba ebyo ebyokugamba nti simanya bakulondere mu gundi mu kkomera nga wayiswa mu ffumbiro ndi ku ballot paper poliisi ne bwenankwata nenteeka mu kkomera era bajja kunnonda era n'abakuuma akalulu kange weekali emabegako wali ombuuzizza kampeyini zange zitambula zitya mbadde naakakubuulireza pulezidenti nga nkugamba tunula buli pulezidenti waffe gyayise naye kati nkugamba zange nze nnina abantu ku buli kyalo nyina ebyalo 21 bye ngenda okukiikirira Ssenyange erina ebyalo 6 Nyendo erina ebyalo 7 Nyendo B erina ebyalo 8 bye byalo 21 ebyalo ebyo nga bw'obiraba byonna nyinako abantu 10 ze campaign ze tuli mu kukola be bagenda okuloonya akalulu ako be bagenda okakuuma ate era be bagenda okalwanirira be bagenda okatambulira ku mpaka okuva box we badde mpaka ku Tale Center so kakati nze tebalina kye bangamba tugenda kulwana na buli muntu yenna babansibya ababaja sigalawo nga bakola ebbanga lino lyonna weeks zino eziise emabega Mayor Florence Namayanja abadde alwana nnyo President wa National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Lwomukaaga luno
abeere mu Liberation Square wali bw'anaaba azze okusisinkana abantu b'e Buddu ab'e Masaka. Naye oyinza okugamba mu lulimi olwangu nti enteekateeka yoba pulaani ye yagudde butaka we twogerera. Abadde nga ajja avayo nga nti kakibe ki wadde mukulu Ahmada Washaki yagaana naye pulezidenti agenda mu Liberation Square. Twamulabye oluvannyuma ennyo nga kirabika nga batuuse ku nzikiriziganya ne mukulu RCC okubeera nga campaign oba laali agenda gikolera wali eri ku Saza grounds. Ensonga eyo gyogerako ki? Abo baatidde nnyo. Kyenjagala okugamba nti baatidde kubanga pulezidenti waabwe agenda kibaga nti agenda kusannyalaza emirimu mu kibuga. Olabo ba President Museveni tagenda kubeera wali ku Liberation Square. RCC kyakuga nti ye president wayagala wateeka alina obuyinza bwonna. President tasasamaza ggwanga. Olaba nze amaka gange gali jambo bantu ku mirimu gyabwe. Wembange nve wange nga ngenda okukola mpite mulagao ku roundabout. Naye olunaku lumu ngenda okuva wange nga ngenda ku mirimu gyange nasanga ebimotoka bya polisi n'ebyamaje nga byekiise mulago yonna nga tewali na ambulance weeyita. Oba okiwulira era kyasooka okunzijira mu bwongo bwange nagamba iyi ani akoze ekintu kino. Muwozi lwe yali ajja e Masaka nagamba ekyasooka okujja mu bwongo bwange nagamba ani akoze ekintu kino. This is a referral hospital. Bwe tubanga tulina omulwadde gwe baleeta liitiriiti nga ambulance yeetaaga obwangu wano basooka museetulirawo bimotoka bino. Ffe baatugobaganya ne tuyita eri ekijjabu eminga enguudo zonna baazisazeeko batiisatiisa ekyali awo waliwo okusasamaza okusinga okuleeta wakadaala baleeta emmundu ziri ennene nnyo zibeera mu maddwaniro mu ntalo wakadaala zaaliwo ku Liberation Square. Kusasamaza kiggwe kw'olowooza okusinga okwo omuntu okujja ebisi byonna n'abiteekaawo. Baatidde neffe yonna gye batuteeka nkulayirira naye banaatuteeka mu kyalo eyo tujja kutambuza ate bigere tutuuke tubeere ku lale ya pulezidenti. Olwo olunaku egenda kubeera public holiday. Saabagamba nze bulijjo mbeera nkibagamba nti olwo olunaku public holiday pulezidenti waffe lwajja giyisizeewo ddala bannamasaka obagamba ki ku lw'omukaaga. Ku lw'omukaaga teri kukola teri kulya teri kunywa. Lunaku lwa public holiday ne bwona Shafik omulambo tujja gutwala mu mochale president bwana amalo alaba nti enkyukakyuka nga nfudde kati awo tofa kwolwo olunaku tewabaafa kwolwo olunaku tewaba muntu alwala kwolwo olunaku tewaba yeekwasa enguudo zonna ziridingawa ku Saza. Tulina okulya n'okunywa Regius banna. Ekibuga kyonna kirina kuba kimyufu. Buli ayina akagoye akamyufu yonna gy'akatadde akajjeyo akagolole abeere smart kululu. Ebibiina ebiraate mbafuddeeko oyinza otya okugamba nti abantu bambala ebimyufu bonna. Kubanga bajjeeko eddembe lyabwe eryakwambala engoye ze baagala. Wane Masaka okimanyi bulungi nnyo nti yefe aba proposition oba okitegeera fe wane Masaka ekyo kimanyi tewali kibiina kirala NUP yokka yeri Masaka kati ab'ebibiina ebirala nze sibamanyi. Fe Masaka yefe NRM weeri nno ate y'amaanyi ne DF weeri ate y'amaanyi. Ezo NRM manyanga DF ebyo gwo bimanyi fe tetubimanyi. Fe tumanye Masaka NUP efuga buli kifo. Mpayo ekifo kimu wanene Masaka nga aba NUP sibe bakifugamu. Yefe abafuga Masaka ate era meya abanyendo mukungwe. Kakati yefe ffenna abo bonna bajjira ku kadi za NUP. Bakyuka bukyuso olw'emitima emibi n'emitima emitono. Obutasiima obutaku. Be bamemba ba parliament abakimanya kabonera n'ennyendo mukungwe. Ne umani MP Masaka City. Olwaleero tebakyali ba NUP naye nga bagendera ku kadi za NUP. Ffe tugamba kadi ze ziri mu parliament so si bantu. Omuwulidde bulungi nnyo njagala nno tufundikire kubanga akansala ono alina ate olukiiko lwagendamu. Nsaba otunnyonnyole protest vote gwe mulamwa gwe muliko mu kalulu kano aka 2026 231. Protest vote kyeki abantu bayinza okuba bali eyo bakiwulira naye nga tebakitegeera bulungi. Kati protest vote mu kuyisaamu obwangungu buli omu akitegeere nga tetukikalubizza. Kitegeeza tituli mu kalulu ka kwegugunga kalulu ka kwekalakaasa. Tugamba nti kanoonye okalonde
okakuume ate bwe bagezaako okukabuzaabuza okabanje. Okabanjani? Luno tetugenda kusirika ffe ab'okkabanja tubamanyi. Ab'okkabanja tubamanyi. Temuli mu kutiisatiisa? Uganda ali yategeere nti protest vote kalulu kakwekalakaasa. Bwe bageza ate bwe muneekalakaasa munaakafuna obuwanguzi munaabutuukako nga mwekalakaasa. Okajja kuba kamaze okulondebwa kyova olaba nkugambye nti kanoonye bagenda obbasiba kalonde kakuume ate bagezaako okabuzaabuza okabanje. Ebyo byonna ndoozera biri mu gundi mu rights z'omulonzi nti alina okulonda era alina okukuuma n'abeerawo nga boxing nga bakola ki? Webale nnyo Shafiki, ebyo bitegedde bulungi. Ebyo bitegeera bulungi nnyo nti ezo rights zaffe. Bannayuganda batuggyeko rights. Kyemutaddemu kyekyokwekalakaasa ne Electoral Commission kyetakkiriziganya nakyo. Olwo ate mmwe kennyini mugenda okwabusinga rights zammwe. Anti Electoral Commission bwe naba tetuyisiza bumina naffe tetugirinaako buzibu. Etwalira amateeka mu ngalo naffe tujja gatwalira mu ngalo bwe naagatwala obulungi nga bwe galina okubeera naffe tuli baana balungi. Mulowooza nti ejja kuba egatwaliddemu? Ffe tuli bawala. Ate era mmwe mu losing at the end of that day. Ffe tuli baana ba Kyagulanyi, ffe yatugamba empisa ze zisooka. Teri muntu agenda neekalakaasa bagenda basi. Era nga batusiba kuba ne bulijjo n'abateekalakaasa babasiba. Ffe kati kangubuulire eno Uganda eno gavumenti bwe yatuuka etya nnyo. Kyova olaba esiba abaana ewatali musango batya. Batya ne tebalina njagala bakakasa makomera gagenda kujjuza bawagizi ba NUP bonna munda. Tebagalina. Ripooti yafulumye nti amakomera majjuvu. Tulaba ne president ng'ayina yatadde 100 bameka wa 140 something. Abo yabatadde era lwakalulu yeebuzaabuza yabatadde lwakalulu naye nga gamakomera atadde abo kufuna wana ateeka ba NUP. Kyo tokyerabira. Tolowooza nti yabatadde kubanga president alumirirwa nnyo abantu be. Abo yabatadde asobole okufuna ate aba NUP wana abateeka. Naye ffe tuli bagumu okuggyako atukube masasi. Naye bwana batatukubye masasi ffe weetuli. Ebigambo tujja byongerezaako. Nsuubira nti kansala Nassar Regius kyakubuuliddeko gwatulaba oguba gwe mulundi gwe ogusoose okumulaba olina kyomutegeddeko ate ng'emboozi gyatuwadde nsuubira nti tosigadde kyekimu olina kyofunyemu. Njagala olabe Fik Media nga toteekamu buteesi kaddatako n'osigala nga bw'obadde ofunamu ate n'oyigamu. Akasembayo bwe kaba gye kali ate osabe n'akalulu. Kaakati akasembayo njagala tegeeza Bannayuganda mwenna nti Bannayuganda yaffe ffenna Uganda ffenna etumala. Tewabaawa kutiisatiisa okulimbalimba ku lunaku lw'ennaku z'omwezi 15 okulemesa okulonda akaluluko n'okusigalawo okakuuma. Nawulidde nga batandise okubuzaabuza abantu mbu we balondera ku polling stations tewali mmere tewali kyayi tewali kibomala osuula akaluluko genda bababuzaabuza. Dembe lyammwe okulonda n'okuuma akalulu kammwe n'okubeerawo mpaka nga bakabaze awo mu witnessinga obuwanguzi bwammwe. Olunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 15 mwenna mwewe ku polling stations mubeerewo nga muli bangi ddala in that ne bwe kwetoolako 5 okuddayo okulya ekyemisana 15 basigale bali bagenda okudda ng'abalala bagenda okulya abalala nga basigaddewo tewali kukalira balire mu mpalo. Yes, balire mu mpalo tewaba basibe eggulu mbabeere ne container tuddeyoko mu primary nga bwe kyali parking tewali kuwa mukisa basajja bo kutubbako kalulu. Ekyo kye mbagamba nga 15 tweyiwe bungi nnyo tutiikinge umbrella tutiikinge president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sigadde nze kansala luno banaatiikinga umbrella nga umbrella ekyalina amaanyi Shafike tokibuusa maaso era abantu kyekibiina kyokka kye bamanyi bagaluli baatiikinga umbrella naye be umbrella gye baatiikinga daba ekisanja gye kiggwereddeko gye batuusizza. Ye gwe kyoba omanya nti ab'omwoyo mutono badde baga nti akatutwikinge bantu tutiikinga umbrella. Kituufu abajja otiikinga abantu nabo mwebali naye nze njagala okukakasa nti era umbrella ekyalina amaanyi. Nze mbasaba waggulu buli omu atiikinge Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president waffe kubanga oyo bw'alondebwa n'alangirirwa ffe abalala ne bwe tutagende kulondebwa kijja kuba kiwedde foredi aba yatulonda dda awo ne bwe tutagenda kulonda ye kasita bamulonda nga ye president buli kimu kyonna kiba kiwedde oyo gwe twagala atuuke entebe wa
mu ntebe naye nga nyongera obajjukiza bannamasaka banondange ennaku z'omwezi 23 banondange ennaku z'omwezi 23 January amanya Nasali Regias ngenda kiikirira Nyendo Mukungwe Emiruka Nyendo ne Ssenyange omukama abankuumire people power NUP everywhere ekyo buli omu akimanyi mbagala nnyo abantu ba Nyendo ngenda batuukako muntu ku muntu do to do okwongera okubabuulira biki bye ngenda okubakolera naye nga essira ngenda diteeka nnyo ku bakyala mu bibiina by'obwegassi nga sisosodde kibiina kya byabufuzi kyonna kuba bw'obeera mukulembeze obeera okulembera bonna so nze sijja kwawula nti bano ba kibiina kino bano baakiri ekikulu NUP ejja okubeera mu bukulembeze nze nja kuba ntwala bonna mu bibiina eby'obwegassi era natandikako nga ziteekamu ssente zipoosa sipowesa natandikako nga nnoonya ebibiina ebyange eby'abakyala abayiga ebitabo njagala kubayigiriza bitabo kuba mmanyi ekitabo tekiggwako katale ate buli nnyumba mwekiri awo we tujja otandikira tusobole okulaba nga tweyongereyo n'abakyala awo kazi oba okiikirira abakyala bokka fe oba totukiikirira mbakiikira naye bw'okwata ku baami bw'okwata ku bakyala n'abaami basanyukira omwo amaka agateredde bannaye mulaba justice for men banna boy child asigaddewa kasita okwata ku mukyala n'abamu n'akasente nawe mwami agenda kuba takubonyaabonya anti kati abakyala okiikirira bonna si bafumbo abafumbo be batono ata ku mitima gya buli omu ku gw'omwami ku gw'omwana na buli muntu yenna baba abakyala be basalawo ennyo mu famire ndowooza otegedde boy child weerwaneko kansala atugambye wano feminaye talina bwatukoze nammwe mbalowoozaako naye ebyammwe bijja kujja mpola mpola katusooke n'abakyala kale tweyanziza kansuubire obitegedde bulungi nnyo ye kansala ajja 2026 nga bwenasoose okutegeeza National Unity Platform ye kaadi kwali ate nga pulezidenti we ye Kyagulanyi Robert Ssentamu nga 23 mugende mu mulonde agenda kwongera okujja eyo mu miruka gyammwe egy'enjawulo nga abasaba akalulu kansuubire ebyo bitegedde bulungi nnyo nyongera okujjukiza nti ebigambo biba bya muntu sekinnoomu nga bwabyogedde oba nga bwe muleese wano ku platform teba bya Fik Media nga company oba nga nze Fiki ng'omuntu biba ye era abivunaanyizibwako byonna nga bwe biri kati katumuleke agenda ate asinkane abalonzi be ne campaign team ye agibuulire ate enteekateeka nga bwe zigenda maaso n'okutambula campaign of course zatandika dda era zigendera ddala mu maaso nsaba atakumira mpeera abankumire omukama omulungi abanjagalire